Narabye empuuga ng'oli mu kwogera mbu ggwe tewatendekebwa abaakutendekwa bukulembeze tebaakutendeka kulwanira mirambo. Ogamba oli wa kitiibwa wava Mmengo ewa Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka yatukuutira nti omuntu bw'abanga alwanirira ekikye tekiba kyangu kukimuggyako, ndowooza wakitegedde. Tebannalwanira ku mulambo abo be walabye abannuupu. Kyagulanyi yabadde waabwe muleme kusiiga nziro na kuvumaganya kibiina na kutata na bitibwa bya bannammwe na bigendererwa byabwe, kubanga gwe empuuga sigwe wawa Segirinya kaadi oli abadde munnanuupu era n'alaama mu kiraamo ki nti Kyagulanyi ayogera ng'essaawa 5. Kati gwe wabadde otegesa ani aba ayogera ssebo? Wabadde olese mukaaku yaba ayogera mu kya Kyagulanyi? Ate empuuga ogenda kugwa. Obadde wa kitiibwa nga akukkiririzaamu leero sikolerangako lutambi. Mpuuga oliko ekikolimo. Bw'oba olina kye wanyaga mu ssabo ddayo okizzeeyo ssebo. Bw'oba amayembe ga kikago otaatereeza ddayo ogaze. Walaba emmandwa, Kyagulanyi emmandwa gye bayita bwanika. Bwanika aliko emmandwa eyo eyogera ebitasaana oba ebituufu n'ebitali n'ebikubikkula omutima. Kati bw'okwata bwanika akwanise nnyo okukulaga nti okutegeerako kuwewuka. Era ekitiibwa kyo kiwewuse mu kaseera akatono. Nze mbadde nkusaba ssebo mukadde wange mukulu wange empuuga oddeyoko ku kikaakyo bwabawo ebyasoba mu bitereeze. Oddeyoko ku kikaakyo emizimu gyewamwe gigenda kwanika, kubanga eno Buganda mu nnyango era abalangira mu nnyango agukwatako gumwokya. Ssebo tewaliwo gama mbunno mwe abagamba mbunno abalwanidde omulambo. Tewaliwo ekitundu kyabaddewo nga kibi. Ekyo kyakoleddwa kituufu era mugende mu maaso n'okukikola. Tojja kuddira muntu ayina interest yezize ajja ayisewo ebigendererwa bye ku mukolo gwo. Abantu bonna walabyewo abambadde yero, walabyewo abambadde kala ya muje nalabe y'ebitengi bye byali ku mulembe gw'obote, kubanga waleete ekyambalo bote kyayambalanga nga banoonya campaign gwe kiwazuukiza gwe ssebo mpuuga. Ebyabadde ababadde bakola ebintu babadde babikola ku muntu waabwe. Walabye ne maama waabwe, maama w'omugenzi ng'asiima Kyagulanyi okukwasa omwana we kaadi abere MP. Kakati ssebo mbadde nsaba genda mpola mu byoyogera, kubanga oli mu kuwemuka ate oli mu kuweebuuka. Bwentu bwe nkukuutidde embuulire tefa yonna, baamu amagezi okumanya n'okutegeera bajjajjawo bakukuwe, emizimu gya Buganda gikukuumira empuuga. Yes, oli ku Yugi Updates TV kusinziza okuba ng'otuwuliriza ku mukwano gwange ali eyampuliriza. Ku mukwano gwange ali eyo ng'oyagala otwegattako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko. Ojja kuba ng'otweyunzeeko bulungi nnyo, kitegeeza ojja kuba osobola bulungi nnyo tufollowinga ku buli kimu kye tukola, buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. N'olwo ebigambo ebyosobola kwongerezaako, leka ensi eba ejajingire, ensi eba ekubire, kubanga mbaali bakola ebintu bino nga balaba, nga balowooza bo be bagezi. Ne bakimanyi nti nno ensi ngezi n'okubasinga. N'ebitiibwa bye baagala okweteekamu nti bo bamanyi nnyo, waliwo abaabisookamu, waliwo n'ababimanyi basinga. Wakuba tebavaayo kweraga mu lwatu nti kino weekiti ne weekiti. Gwe n'ovaayo n'okola amajanga go, ensi ejja kujajinga. Kati tubaleke ensi ebeesabulire era akaliro mukongezeemu, tusobole okuba nga tutereeza eggwanga lyaffe. N'abakulembeze baffe tubaagala nnyo, mubazzeemu amagezi basobole okutegeera, batuuke ku level gye tubeetaagamu, bakole ebyo ebyetaagisa, so si bye baagala, so si bye balowooza. Kutegeeza nti oli muwuliriza mulungi nnyo, obale kwekumira ku Yugi Updates TV. Gwali emitala w'amayanja nkwanirizaako nnyo. Naawe ayagala okujja mu comment section nkwanirizaako nnyo. Mbaagala nnyo, mweraba mikwano gyange.